is Inside Out. Kale on the Inside Out mbaniriza mwena gye musinziro tulaba abali ebweru w'eggwanga abali mu Uganda muno abali ku mirimu egy'enjawulo show zaffe zino zigendayo buli lunaku saawa 11 ez'akawungezi mwebale gula data mwebale subscribinga mwebale kutuwa ndowooza zammwe eziri mu comment section byonna bye mutugamba otereza tubitereza era ne tufuba okubowa ekisinga ku balala n'olwaleero ndi musanyufu okuba nti ndina CEO wa Spy News Uganda Mr. Andre Lumba. Mr. Andre Lumba, ndi musanyufu okufuna leero. Bwe twogera ku opposition ya Uganda tetusobola kubuuka. Bwe njogera ku opposition ya Uganda njogera ku the leader of opposition. Time back tubadde mu scandals za airline biki oli omu ku bantu abasooka okusonga ku Joe Ssenyonyi nga atuuka ne Uganda Airlines time back. Now Richard Rumu yavuddeyo of recent n'aleeta ebbago n'apolopozinga ebbago lyayagala okutebolinga era lyatebolinze mu parliament ng'ayagala nti leader of opposition kive ku ekyo nti opposition party efunye abakulembeze abangi yeeronda wabula bamulonde. Ne tulowooza nti oba kyandibadde kirungi eri bannansi nga bannayuganda naye ate aba opposition bonna bavuddeyo nga bakiwakanya. Ye Joe Ssenyonyi n'agamba n'okugamba nti lino etteeka lya NRM munda ligendereddemu kulwanyisa ye kuba ye leader of opposition. Njagala ompa ekifaananyi ekinene nga sho bagiyita the inside out era mpa ekifaananyi ekinene abantu babadde tebasobola laba ekiri mu bbago lya Richard Rumu ni opposition ya Uganda. Ekisooka ku kino njagala kukanya ne Ssenyonyi, Joel Ssenyonyi. For the first time, I'm surprised. No, this is my second time on some issues. Waliwo kye nakanya naye mabegako bwe baali bamuwayiriza nti okuwakanya okutuza parliament mu Northern Uganda tayagala batooli. Wakirabako? Yeah. Omuntu kulowooza bw'otyo nti olowooza omuntu okuleeta ekirowoozo ekyawamu kubanga yali tagamba nti temutuula atoole naye mujje mutuule e Masaka. Naye nange nkuwakanya. Omanyi parliament, regional parliament we agenda that far. Omanyi ba service providers abafunamu. Omanyi abasupplying tents abafunamu. Omanyi lodges ezakola sente. Omanyi Shell ziri independent kuva ku zino eza government oba kale ziri well established nga zi Shell. Omanyi abatunda amafuta okuguza amafuta ababaka abagenda that far. Kati kankubulira my brother. Service providers abagenda eggulu bona babone Kampala. Wow. Ne hotels ogamba ze basola mu lodges aba politicians ababeera wano e Kampala. Service provider afumbe emmere eggulu n'afumbira parliament. Nandibadde nkuwakanya. And I have evidence. Naye ogamba nti gwe si Spy News kantule mpulirize. Service providers first of all babaddewo bulijjo nga offering services ezo. So tolowooza nti bagenda eggulu bajja kufuna omufumbi omupya oba fuel supply omupya. Okitegeera? No, bebamu. Lodge bananyinizo ate be banu benyini abali bapushinge parliament etule nabafuna kusena naye nga bulijjo bazifuna wano. Tewali muntu abulijjo nti abadde atunda ebinyeebwa kukuba yafuna mu sente. Sola kungamba nti so maybe abafuna sente bano abawala bana abayetundira erugulu nga tebajje eno Kampala abo bafunako kati ezo meka ngani yagula aba kati ezo njaku gwe katuve kumpe nkwefananya naye katudde ku mulamwa sagala kuva ku mulamwa gwe tutandikeko omukulu. Kati problem eri mu Uganda wano nti abantu batanso okutuusa amateeka kusinziira bwe bawulira sentiments. Ssenyonyi sikwagala gwe leader of opposition etteeka tulituusa lyakuleeta. Museveni ayagala kubeera muyinza paka bw'olifa fe abakwagala tusobole okulya tutuuse etteeka. Museveni emyaka gikuweddeko bweweza 75 batokyesimbawo ng'ate fe abakuliraanya abakulyako tukyakwagala tutuuse etteeka. Obulaba it is targeting an individual. Etteeka lyonna eritargeting individuals libi nnyo. Enki individual oyo bwafa kati Ssenyonyi ayina emyaka 2 ndowooza ekisanza gy'okugwa bwe kinaggwako nga watuuse etteeka ng'otunuulidde Ssenyonyi aha kyekiddako muganda wange gwe oli mu opposition parliament majority
yababaka ba parliament bona ba government NRM speaker deputy speaker bona bawa NRM ba government leader of government business wawa ani amulonda president holiday government chief whip wawa wa government clerk to parliament yalonde bwani president musigazi zako kimwe ngaba opposition. So how do you balance the power? At least no chibade ntebi balancing nnyo tebisobola ku balancing naye kale ogamba tulina ekifo kimu nakyo kyamanyi manyi muko leader of opposition naye akola ki ebyakola soko bireke asalawo ki leka tusoke tujjeyo omulamwa kale biri byakola oba takoze tunabigenda kubanga era nawe waliwo ensonga lwaki alemwa kukola ng'ate constitution emulaga emugamba akole naye eno nemulemesa okukola ekyo kirala naye njagala nsooke nkulage abaateekawo enteekateeka eyo kiki kye bagenderera balance of power nokibadde nti tebisobola kubalansinga naye at least ogamba kateekeko some check point nga bwolaba road block za Uganda police wano mu makubo nga road block suppose okutangira ku Raimu naye ku Raimu nekola ki naye nga atisi weeri nabano kye bagendera mu parliament nti ebyo byonna weebiri naye na kino ekya leader of opposition bwe tunaleka government nekitwala katate parliament ejja kuba talina check point yonna kye basalawo eri mu cabinet kijja kujanga speed nekiyita ku floor parliament ne bakiyisa noba kibanga kikunyigiriza gwe ng'omunansi nolwekyo katuteekeko layer endala ng'esobola okucekinga ontegeera tekuba kweyagaliza nti mwena mukiganye mweyagaliza kuba mumanyi opposition ya leader of opposition n'ebyejja nabyo bagenda kuwa kino bagenda kuwa edda office eyo nedda mukulu privileges ezitolodde office nedda of mukulu opposition nedda mukulu nze njagala soke ofune ekifaananyi kiki bali what were they treating kyekikulu what were they abaakola etteeka eryo ogamba leader of opposition anaavanga mu opposition ate anaavanga mu kibiina ekisinza okuleeta ababaka ba opposition what were they treating ekyo kyenkunyonyodde saagala tubuzebuze bantu ekyo kyenkunyonyodde era kikulu nnyo nti parliament ati sebeerako n'omuntu adivye akola ki asobola okuleeta the other ideas saagala kuziyita za opposition oba naye the other ideas eziba zirekeddwayo bwe tuba wano nga tuli babbi kkumi netuteesa nti kati tubbe church eno nga ffenna tubadde babbi eno church temalawo na wiiki emu nga twagimaze nagiba kubanga ffenna tukkaanya n'esaawa n'olunaku ezo n'akola naye abeeramu omu n'agamba nedda lwaki mubba church wakira mu bifo byonna tulabye church ate lisinza kukuba enduulu ate nza genda mpa kijja batwalira emyaka okugibba ajja bazoganya okitegeera naye bwe muba mwena mukwatagana mujja gitwala na ku makya era ne mukola etteeka eriraga nti muli batuufu n'ababadde bazze okusaba ne bakwira n'ejjamba babalowooza muze kubanunula bwe balaba wali muze kubanunula bwe balowooza naye abeeramu omusenyu nagamba bano tebazze banunula bano bazze kubabba bagamba ayusuwa ate si banaatusamu abantu basatu mwabo ne babeegattako so ekirowoozo kyali kirungi kaakati lumu Richard Lumu eyeefuula wa opposition ng'ataale mu kukanya ne government nakano akafa akatono ejje katwale Lumu Richard Lumu aidha mabega ge waliyo aba government abamupushinze ne bamufacilitatinga ogenda akola ekyo nga ye Lumu takimanyi nti eryato bwe balibbira naye yennyini agenderamu Lumu ali mu opposition leka baliise enkya kati government parliament yonna egiwambe egitwale tujja kulaba enkya ebirowoozo bya Lumu bwe binaayita bantu bangi novu gavumenti ezayitako omusajja omu yali mutoolo babiiha pulezidenti oba Amin Obote yazze toona mbakolere ki mwagala mbakolere ki tuzimbire ekkomera ye kye yasaba mu bulamu tuzimbire ekkomera ne bazimba katojo so nga abantu bafu obwavu abantu bene byakola yaga tuzimbire ekkomera ng'alowooza agenda kusibirayo abaana b'abalala si babe wano waliwo omusajja omulala yani ono Amama Mbabazi Patrick bwe yali ali mu gavumenti ya prime minister
yayisa teekere bita poma bwe yava mu kye kyamutuukako teyatuuka wali kuzinza bridge yeye n'alajjana yeye nyini lumu byali mu kukola bijja mutuukako ekyo kyakola kikyamu in fact oyo aliddemu olukwe ensi ye lumu aliddemu olukwe ensi ye kubanga ensi ye kati sasa wetuuse ekyokugamba nti nakino ekifo kya lope tukikwase tukironde si a problem esinga mu Uganda. In fact it's not a problem. Bwoba toyagala Joel Ssenyonyi bwoba tomwagala tokkanya naye Joel Ssenyonyi aleke emyaka emeka ebiri kitundu naye tekyawera muleka asavinga agende enkyolete gwoyagala enkyolete genda kati mu campaign za 2026 lumu mobilizinganya aba DP baleeta abakange basingayo obungi baje parliament baba bakola ki baba leader of opposition lumu bakulonde okole ebyo ebiremye Joel Ssenyonyi obikole okutegera naye okutandika otuuse eteeka based on personal sentiments Irumba simwagala n'oyo mba simwagala engeri gyasula kisaasi oluguudo lw'ekisaasi tuluteme olwo luveewo ndabe wanaayita kati ekirumba bw'anaasenguka nadda ekabalagala era nawe olutema. Mr. Irumba lwaki lino ebbago lye mulaba nti linyigiriza muntu omu nawe baali bajjako age limit term limit temwafaayo nnyo nti linyigiriza baani abatafaayo sebo era kyenatandise nakyo nenkugamba naye woba ofuuse president manye nga naawe obiganyirwamu anti sekinomu so si lwa ggwanga kyengambye nti bano balumu n'abalala abaako baana okugjako age limit ne term limit bonna baalyamu ensi yaabwe olukwe era mu kaseera akatuufu nga ne institutions weezire zikangavula abantu ngaabo abo balumu tubawandika mu byafaayo sebo tujja bayita tubakangavule abo be bantu abasinza okulyamu ensi Uganda olukwe okusinga na Judas Iscariot kyeyakola Jesus abo bola abo naye lwaki tetuleda leader of opposition kuba mulimu ebifo bingi kati yandibadde akireeta nti kale deputy speaker abeera ava the other side lwaki kati kino kyekiyiseemu ennyo kakati bw'oba oyagala balance of power mu parliament nti gweyagala kwefuula oyagala obumu kati gamba parliament speaker ne deputy we owulidde kati gamba nti tukiteeke mu tteeka speaker bw'aba wa government deputy abe wa opposition tubivuge lumu awo sibeera na buzibu ne leader of opposition bwe tumulonda okitegeera no leader of opposition bwe tumulonda naye wali kibeere kyateeka nti speaker bw'aba wa government ate deputy abeere ki opposition government chief whip wa government owulidde kakati neeno olina kuteekayo the equivalent yoyo leader of opposition owulidde sebo government chief whip prime minister w'eggwanga ate ye government chief whip kakati eno bwokwata na leader of opposition naye n'ogaba bamulonde aba government ne bamulonda kati bonna babeera eno kakati ani anaacekinga wali bagolye kakati njagala bw'abanga muntu ng'ayagala nnyo amazima nga DP bwe yatonderwa ku musingi ogwo abichampioninga bibiri agambe tukiteeke muteeka nti government speaker bw'aba ava mu ludda lwa government deputy anaavanga mu ludda lwa opposition aba opposition bennyini bo beeronderemu sigamba nti opposition nti speaker deputy speaker ave mu kibiina ekisinza ababaka aba opposition members bo bennyini bekole ki beeronderemu ayinza n'okugamba bwati nti kale ne leader of opposition naye kaba mulonde nga aba opposition ne bamulonda nga bw'olaba aba government abalina bwe balonda ki chief whip waabwe aba government NRM bebeerondera chief whip wa government olidde kakati neeno leka bagambe deputy speaker alondebwe aba opposition ne leader of opposition alondebwe aba opposition bibalansinge naye okuleeta n'okulembeza kano kubanga toyagala Ssenyonyi nange nyinza okuba na reservations ezange ng'omuntu owulidde kubanga nawe nalabira obukumpanya bwe ku nsonga bbiri eya Uganda Airlines neya Civil Aviation Authority nalaba obukumpanya bwe obwenkana naye ate siri musiru nnyo okutuuka ku level egamba nti kubanga sikanyiza naye wano ekyo kifo kubanga yakituddemu tukizungulule Museveni
n'abamuwagira kye baakola ku Lord Mayor w'e Kampala ne bagenda ne bakijungulula ekifo kye kati Museveni ne yeerondera kati ne speaker kati Lukwago takyasobola kubeera speaker baakizona ne speaker nabakola ki n'acreatinga ne ministry ye ng'etuula mu ofiisi ye ng'abali abalaga nti bw'anaabeera in charge of Kampala City ejja kutereera Kampala City ekiteezi abantu bafudde nga Museveni yalonda abakulembeze naye yagobye ne Idi okugoba sebo bwe yagobye abantu ne badde abafudde ne Idi yamulonda kakati luli baale bagamba ekibuga kiganye kubanga Lukwago abantu bamulonda naye takola Museveni naga kati mukimpe ne bakimuwa bwe bakimuwadde njagala ondagenza ulo kyenya kuliwo nti n'abantu bafudde ekiteezi ate Idi gwe yeerondera ne bafa ate naga kati nkugobye kati ndonzo omulala tukitwale nti bibaddewo nga tewali KCCA nga Meya Lukwago akyalina powers ze ng'omuntu Museveni yabadde talina authority emugoba kuba balonderwa abantu okitegeera singa kyabaddewo kiteezi incidents nga bibaddewo nga tewali KCCA nga tukyali mu KCC nga Meya yali in charge fule in charge Museveni abata sobola kola kintu kyonna kuba Meya abalonderwa abantu naye kati wano yatulazeeko nti ngenda kuwa Irumba yatulazeeko n'agoba n'adamu n'alonda omulala kati omulala oligwe yagobye yakolera abantu report ziraga yakoze ate ng'abantu bafudde bibaawo incidences zibaawo kakati what was the primary objective of removing powers from the Lord Mayor to create another power center being headed by the ED? What was the primary objective? Omuntu bakubuuza nti waliwo yagala kutreatinga bulwadde ki era wabutreatinga tukola analysis kyenva okunnyonnyola nti singa twasigala mu KCC Museveni yandibadde talina authority gamba kati abantu bafudde bw'obadde in charge nkugobye mukulu Irumba ng'ate gwe Meya kuba Meya alondebwa naye kati wanditulazeeko okitegeera kwegamba kyoyagala tumukubire mu ngalo nti yakoze nnyo kubanga ED ayalemereddwa okukola abantu ne bafa alina obuyinza obumugoba n'obumulonda era yakozesa obuyinza obwe n'agoba n'alonda omulala tumukubire mu ngalo bw'okubya engalo zino abaafa nabo bafunye amaanyi agakuba mu ngalo nze nkubuuza we have to use logic we have to use logic okukyusa obukulembeze bwali mu Kampala Capital City Authority n'ogyako obuyinza obumu n'obugyako Lord Mayor n'okureatingawo gundi power center endala what were you trying to treat primary objective yo yali ki nti you want to manage Kampala City better sikyo kati tukola analysis nti kati is it managed better awetani nebino byogamba ndonze nengoba sirowooza nti yali objective ye naye ndowooza planning for the city tekyetaaga kugenda mu abo Museveni balonda ye Meya nga Meya wa kibuga akola planning nti kati recycling ate President Museveni nti ndese bano abazungu bagenda kola recycling batu mutema amasanyalaze kati nze nkutegedde nnyo ensonga y'okusinga naawe agirese nze ngitegedde nnyo kati Lord Mayor w'ekibuga obuyinza bwe yasigaza mu constitution eyes on hands off kwogera ceremony kakati obuyinza obukola obuteekesa mu nkola babukwasa ED and ED is under the president kubanga ye mukulembeze w'eggwanga era president yalonda gwe ED gwe ne budget gw'ogiyina budget implementinga nti kiteezi twagala kuteekayo processing plant so se landfill wabula processing waste management processing plant ekyo Lukwago asobola okyogerako bwogezi n'okiteeka mu paperwork n'alaga bwe kirina kukola naye okiteeka mu nkola nti noonya contract oli muwe sente bwe zityo ebyo kyoyogeddeko ku kya Ssenyonyi nti kale tusigaze position ey'amaanyi wadde bali baatwala ebifo ebirala naye ng'ayogera ye waaki Meya teyakyogera nti bannange
ekiteezi eyo kitabuse Gabbage awezi wakiri yayogera ojjukira ebikonde byanyoka mu KCCA mu parliament oloza oyo musajja kansala yali aleese eki yali aleese ekimu ku reports ze baawandiika ne balaga ekigenda kugwawo n'ekiteezi okiwulira nga reports baali baziwaayo dda wabula idi azitulidaganya oza approvinga kakati engeri gya nti kati eri mu politics KCCA bano okulemesa ripooti eyo okwanjulwa ne bagamba musooke mutwetondere kyokanga okwetonda tekyabadde ku gundi koda pepa naye nga bakitaddewo nti obanagana kebaali bamanyi tebajja kukkiriza kwetonda okitegere kakati bwe batakkiriza okwetonda naffe tubalemesa okuleeta ripooti webyakomaawo bagireeta bakigende bakimanyi bali tebajja kwetonda kubanga tebalina musango oyinza ogamba muntu kwetonda ku kyatakoze ng'okimanyi tajja kwetonda nogamba tufunye akakodyo ngeri gye tulalemesaamu ki ripooti yabo era ekyatuukirira ne bagaana kwetonda ripooti ne bakuba ebikonde nevaawo nagattejjanga naye nga oli baali bawalida ripooti ku kiki ekigenda kutuuka awo nabadde fotipoto nakano kakasembyeyo nasanzeyo omusajja ngayo fotipoto city we bakunganyiza kasasiro is not a landfill tebakunganyizawo baprocessingirawo barecevinga oba okufuna kasasiro ne bamusengejja ne bamupatition ne bamuteeka mu processes ne bamugjamu ebyobugagga ne bakolamu amanda g'okufumba ne bajjamu manure kati yo fotipoto bo ekifo ekyabo tebakiyita landfill bakiyita waste management processing unit nti kolero oyo musajja y'omu yajja wano nga Jennifer Musi akyali idi n'abaleetera the same proposal nti munzikirize mbamanagingira kasasiro ono ekifo ebintu byomanya ebimaze emyaka bamugamba kola myezi 6 tukwadde myezi 6 contract ngate fotipoto ali ku permanent mulimu gwa government pensionable wano baagala eri aresigninge aji wano bamukontrakt emyezi 6 bamale bamugobe n'agaana nagenze fotipoto kasasiro waabwe nendirawo n'emmere omanyi lwaki ayina technology nti kasasiro eyo basimbawo emiti ate tebasimba buli muti waliwo ekika ky'omuti kye basimbawo pine basimba pine ne bamwetoolooza pine oyo absorbinga carbon dioxide yenna n'abaddiza oxygen yasi gw'omuti ogusingayo mu nsi okwabsorbinga carbon dioxide ate n'abaddiza oxygen nga tewali yadde kiwunya ne bakwata ekirala bw'oleeta kasasiro ng'awunya bakwata obusa bw'ente kawudanga ne batabalamu amazzi ne bamansa ku kasasiro gw'oleese mu dakiika 3 teri stint oli oyo omusajja yajja wano Kampala abakole ne bamugoba kakati bw'ogenda Kiteezi kilomita 10 ekiwunyo kikwaniriza stint so solutions mu Uganda mweziri leaders don't want to focus on them tuddeyo ku leader of opposition omanyika yakyogerako ekyo ekiteezi yakyogerako Winsett yali asaba gavumenti nti kati weeks yatugamba iti we 3 weeks now gavumenti kyemulagawo Ssenyonyi yakyogerako naye we yamala okyogerako gavumenti yakola ki kuba ogambye mbu tusigaze ekifo kya leader of opposition kuba kyamaanyi Ssenyonyi wamala okwogera ku incidence y'ekiteezi gavumenti yakolawo ki kuba yababuuza bannange what next gavumenti yakola ki Government kyebadde ekozeeko ennaku zino okuteekawo tenti okulabirira abatalina bwe basula tekimala nekyokubiri nalabye baleese omunagana mbu consultant from Ghana oli yafa wali foot bamuganye kati baleese consultant from Ghana agenda kukola ebintu byebimu oli byabagamba byali agenda kukola gwomu naye nga Gabbi akkiririza mu system okutambula obulungi nga talina kasita biba bitambula nga we bitambula nze ndaba nti office eyo oba ebeerawo batebeerawo tena kya contribute nze siraba egasiza ki leader of opposition government office yes oyinza okiraba nti talina kyegasa wano mu maaso kubanga parliament eyo ate batulaganyo bye baagala tulabe bye bataagala tulabe ate byebingi ate bye bikyamu singa obuulira oyinza n'ojjokya kati at least eyo leader of opposition ebimu ebadde ebituzirayo eyina omugaso lwakuba nti waliwo ebimu byesikanya nabyo
nga nawe okubeera n'omuserebende gw'emmotoka nawe bakwa sente empitirivu kwegamba nawe ofuuse nga bali ate bw'olwanyisa ate bebazikuwa ate bw'olwanyisa so nawe obeera obegasseeko naye generally speaking there is a logic in having a leader of opposition in parliament and specifically being led by opposition. Sigamba nti mutwale ku parliament floor yonna elonde bali bajja kulonda a leaning government opposition. Naye ndabamu nga alina issues. Sigaze dakika 40 gene maaso. Ndabanga alina issues. Kubanga nze nyinza obbanga nze leader of opposition nga ndina nze asinza ofuna aba MOP mu kalulu konna akawedde naye ng'oli kyali wange naye ng'oli incompetent nenkulonda okitegeera naye te mu bbago lye ligamba kasita tufuna leader of opposition ng'oba tumulonze naye ng'ali incompetent oba ne tuzuula nti ali incompetent tusobola omugyamu obwesigwa naye bwe tubanga kale ku system kwe tuli kati nze ndikyaliwo sobola okwerondera niwe mba mmanyi tosobola era oli yalonda kyaliwe okitegeera ate nze awo ngamba ebbago lya lumu twandirutunuddemu ku lwekyo eryo bw'aba oli okasasiro etuukamu ebipapula babiteeke mu kasasiro temuli kyamagezi n'ekyo ekirubirira okutereza eggwanga tekiriimu temuli n'ekyo nkiddemu mu bbago lya lumu temulimu kirowoozo na kimu ekirubirirwa okutereza eggwanga saawa zino akatuke tulimu sikagamba nti kubanga tetulonda leader of opposition okuva mu government oba mu parliament yonna kyekizibu ekitunulidde eggwanga nedda ssebo eyo si yo problem. Ayinza obbanga yalabye nti omuntu aliko ali incompetent oyo omuntu olina chansi okumuimpeachinga oba kukonfrontinga yamulonda n'akuwa omulala gye bali abakulembeze mu nuupu tebawedde eyo. This is one of them just gye bali bw'abanga oyo Ssenyonyi takola bulungi genda bayamulonda oba muimpeachinge musobola muzeemu obwesige. Olaba ekiri mu kutuuka ku deputy president wa Kenya? Yeah, sure. Tole akazita akawulidde. Why don't you do the same? Ruto ne baba mwagala atya? Ruto ng'ayagala nnyo deputy we. Ensi emaze kumulaga nti nedda. Kati bw'oba Ruto nga gw'okulembera ffe Abannakenya. Ffe tuli millions gw'oli omu. Kati bw'oba oyagala kuwuliriza sentimenti zo kubanga oli kyaliwo kati gwe mubeezeemu. Mr. Irumba nga tumaliza. Joel Ssenyonyi. Olemedde ku Joel kiki? Is the leader of opposition. Okay. Is he worth it to be the leader of opposition? Ekyo nza kibuuza my senior comrade Bobi Wine ayamulonda kubanga is my comrade. Nja mubuuza nga mulabi. Your last remarks finalization. Your last remarks finalization. Nze ndowooza nga maliriza. Lwaki mu Uganda tuyize nnyo ebintu by'okuwuddisa nti n'ova ku kintu ekituufu ekitwala eggwanga mu maaso ayo n'okulembeza ekitatuyamba. Essaawa zino lumu do you know that lumu yaweereddwa leave of parliament ku ssente zaffe z'omuwa omusolo agenda akole ebitagasa bawiwa omusolo aweereddwa ssente zaffe z'amuwa omusolo n'ebbeetu okuva mu parliament aleme otuteeseza agende aleete ebirowoozo ebitagasa muwiwa musolo kakati era kirabika nzagala lumu bamuwe ebbeetu agende anoonyereze oba akole referendum mu Bannayuganda nti age limit ne terms tubizeewo oba tetubizaawo. Nzagala lumu agenda akole ekyo awo ajja kuba alina kyagatta ku ggwanga alina kyagatta naye bino the only position you have as opposition government in the parliament ate nako lumu akanonye nga lumu ate opposition kati gobeera muntu ki the only position lumu opposition ate aginonye why akosebwa bali sebo abantu ngabo kyetaaga ne tubafunira gundi ekisenge we tubawandiika omusajja yaleeta ekiteeso nti tujjeko term limit ne muwandiika omusajja yaleeta ekiteeso nti tujjeko age limit ne muwandiika lumu yaleese ekiteeso ekyo ne muwandiika n'abalala eno Uganda tegenda vaawo nange naawe oyinza okuba tetuliiwo naye waliwo ensi eribeeramu abantu abali soba abantu abo bali bavunaana
webale kujja kale sebo yanza This is Inside Out.